twagala okuvaayo n'eddoboozi eryawamu. Of course enkuba yatonye, ababaka beeyongera okujja, naye n'abataliiwo twogeza eddoboozi limu nti one, twakitegeddeko nga media namwe bwe bwakitegerako ne bannayuganda abalala bakimanyi kati ti tekikyali kyakukweka. Buli kabonero akaliwo kalaga enneema etalabika nti emiliyoni 10 zaaweebwa era zigenda mu maaso okuweebwa ababaka ab'enjawulo okusingira ddala okubeebaza okuyisa etteeka ly'emmwanyi. Eryokubiri, okubateekamu akasunda bbaasi babeerewo era bayise etteeka erigenda okutwala munnayuganda atali mujaasi bamutwale mu court martial. Kino si gwe gusoose. Eggwanga lyaffe buli lwabaddewo ensonga ng'erabika ekutta akati nga ddala Pulezidenti Yoweri Museveni aginamu, General Museveni aginamu interest, bulijjo akozesa ebintu bibiri wammanga. Akozesa okutiisatiisa n'obukambwe n'amagye. Oba si kyekyo avaayo n'agenda mu nsawo ye n'aggyamu essente n'agulirira. Okusooka tuyitaga Pulezidenti tonafuwanga kutuuka ngaawo tinga ggwe olowooza nti by'oliko bwe biba bikyamu tosobola bimatiza bantu. Obukulembeze obulungi bukozesa kye bayita okusikiriza, persuasion, bukozesa amaanyi g'ensonga. Naye ebyo bye byamuggwako n'agamba nti omukadde akwasiza ku ki? Ku ggolu lye. Kavuna ayina ssente ennyingi ennyo, kakozesa ssente ezo rupiya okugulirira buli kiramu ayiseewo kyayagala. Yatuyisaawo ku mmwanyi ne tugamba abantu nti bino abawagidde emmwanyi tebabikkiririzaamu naye bali mu kutya oba baguliriddwa. Ku luno nga baleeta etteeka ebbi eddala eri bannayuganda era rupiya. Bee batyo mu myaka nga 2 agayise nga bajja ekkomo ku bisanja ebibiri ebya Pulezidenti era Ssekikubo yakulembera olutabaalo olwo. N'agamba nange tuli wano ku Musa Kooti tuba tusimbisiza layini buli omu obukadde 5 baagala tugende tuyise. Naliwo wano mu Parliament nga bayisa etteeka ly'okujja emyaka kuba Pulezidenti. Era kye kimu basooka ne bagabayo 29 ne wabaawo ne kye bayita Farmers Article 110. Era ezo rupiya ababaka baazitwala. Naye amawulire gennyina ti ssente ezo teziyamba babaka. Era mu Parliament zonna abangi abaazitwala tebaakomawo. Era neeyaggwa eri abaagikwatako ne bakwata rupiya tezaabataasa. Ne ku luno ssente ezo ziriko ekitambo. Ziriko gw'omanyi Oluganda kiriko ekisiraani. Buli azitutte eyo wansi sitaani egenda mugenderako. Era ojja kugamba bangi bonna tebajja kuva na mukamyufu KNRM. So miliyoni 10 tezisobola kutaasa ng'otunda ki? Eggwanga lyo. Ne Katonda agenda gy'abeera n'akusabira essaala embi n'otayitamu. So tutuuse wano olwaleero ng'ekintu kye kimu kizzeemu. 1, twagala okukondeminga, twagala okuvumirira ne sikuvumirira ina nti General Museveni, because abantu babiri tubateeke ku kamera. Omu yagaba, omulala yakola ki? Yafuna. Pulezidenti w'eggwanga gwe fountain of honor. Please lekeraawo okozesa ssente z'omuwi w'omusolo okwonoona institutions zino nga Parliament. Actually abamu balowooza nti Parliament ezifunamu nti bano abakulembera Parliament abamu balowooza nti baba bayambye ababaka. Baba teyabayambye, baba bavumiriza ekitongole kino. Era kati bannayuganda tuli wamu ku mutima gyammwe, tuli wamu tutambulidde wamu, tufiiringa kye kimu nammwe. Naffe tuwulira kye muwulira, obulumi bwe muyitamu, okulaba ng'ekizimbe eky'ababaka be mulonda okuba ng'abazimamyoto, okugamba ku bafugabbi ate be basooka okuwaayo akasente ate ng'amazima mutusasula bulungi. Tetuli bantu abasasulwa obuki obubi, batusasula akasente akaki akasaanidde era akatusobola otambuza emirimu gyaffe. N'olwekyo tuli wamu nammwe ku nsonga eyo. Twagala okuvumirira engeri gye tuyisangamu supplementary ne kye bayita kati classified expenditure kyatandise okufuuka
ekyenyinyalwa because kati kirabika kisaawo kiri awo buli sente z'okukola ekibi we bazipokera ne zijja mu paalamenti olw'okuba abakulembeze baba bamanyi nti mulimu ettu lyabwe n'ababaka ne baliisa mu ngeri bwetyo n'obukiiko buno obutuna mu sente ezo obutereezebwe bubeereko nga bulungi. Buli mubaka wa paalamenti tuyisizza okutandika ne kaakati tuyisizza nti tuyisizza buli omu agenda kusayininga awulira nti teyazifunye era nga tojja kuzifuna jangu oteekeko omukono. Tubasaba mwenna gye muli ng'oli naffe ng'olya ssente zino tewazitutte era tojja zitwala jangu oteekeko omukono ku kigambo ekigamba sijja zitwala saazitutte era nzikola ki nzevumirira. Kyekitono kye tusobola okukolawo kubanga tetuli mu mitima gy'abantu tesusula mu nnyumba z'abantu tetubeera nabo ekiro n'emisana ate tetugenda kubalunda nga nte n'olwekyo tetuli balaalo titugenda eyo tulunde ababaka olw'eggulu oyiseewa olw'oyisuzeewa obwo obusobozi tetubukola ki tetubuyina. N'olwekyo tubasaba mujje muteekeko omukono amannya gonna kigenda tutwalira tetulina budde bungi ku luno era buli omu talowooza nti tugenda mulinda wiiki eno weeneggwerako ku bbalaza buli amannya ago tujja gassa mu midiya tulage nti bano be basobodde okuvaayo ne bateekako emikono nga bazeeganye ssente z'ekibi eza sitaane tebaazitutte. Kye tusobola okukola otherwise tubeebaza nnyo okubeera wano basooka kunyumyamu otegedde ne bayibuli egamba nti kigambo n'afuuka omuntu kati okunyumya kwafuukamu ddi okubi. Nolwekyo twagala okukubiriza bannayuganda by the way mwongere okunyumya ku bubbi buli gye muli eyo mu nnyimbe muki mwongere okunyumya ku bubbi. Okunyumya tekuliimu sitaani ffe be tuli wano kuba bakimbuuziza mu luzungu ti kyanjawulo ki nemaga no ekyenjawulo waliwo obukulembeze obupya obutaaliwo emyaka 2.5. Ekyokubiri n'embeera yanjawulo kati buli omu ku ffe tulekeraawo okubeera ng'eyo ne tunyooma ebikolwa. Abano ababaka be muli wano bangi mwekumu abakutte kamera n'abalala abatuuliriza bangi senga be babadde wano nga be bawadde 10 bandizitutte because some people speak as if bo bali ku heaven. Bangi kubona abatuuliza n'abatuvuma eyo abagamba nti tunyumyamu bunyumya be bandizitutte. Kati bano abazitutte lwaki temubeera nga bamazima bo ne muba praisinga abatazitutte ne mubayitako abazira because the common thing here obutatwala ssente buli mu buli kibi bw'otozitwala sipiika agenda kukyawa ayinza n'okumalako ebbanga erinaddako nga takuwa kwogera. Bw'otozitwale n'abalonzi abamu bayinza ozikusaba nga tozirina nga balowooza wazikoze eki wazitutte. N'olwekyo bulimu buli kimu kye bagenda okufeesinga abatazikutte. N'olwekyo njagala okusikiriza bannayuganda nti engeri gye tusobola okuzimba eggwanga tuliseemu amaanyi abakola ebirungi tubasiime olwo tuvumirire n'abakola ebiki ebibi. Nemmwe buli omu mwagala byonoonese a bad story yesinga okufuna publicity. Learn to publish also good story. N'abakola ebirungi mubasiime mugambe nti kakati bano abatudde wano mubatunule mu feesi mubateeke ku mitimbagano mugabe bano tekuli azitutte bekubako yazitutte nga abadde wano nga mulina obujulizi mumuteekeko kasaako muga nti gwe yes tiwabadde ne bamuwanga awo ne balopu ne ba Jonathan Oduulu ne tulinayo obujulizi obulaga nti gwe wakutte bw'obanga naawe oli w'amazima naawe bw'omuteekako ng'amazima oli mu byabufuzi kuba omwesimbyeko naawe ofaanana oli yatutte ssente because you are also killing an innocent person. So let all of us raise to that standard as a country. Common standard,
eyokuvumirira eyokutumbula abo abakoze ebirungi n'okuvumirira ebiki ebibi. It's every citizen's duty. Buvunaanyizibwa bwa buli munnansi. Kubanga nange ensena nyinayo oluguudo lw'entambulako nzekka, nyinako eddwaliro lye ngendamu nga nze ndwaliramu nzekka oba bano mwe balwalira. Tulinayo amasomero exclusively nti gasomesa baana baba. So sente zino ze babba zaffe, za maama, za taata, za baganda bange, za bannayuganda. N'olwekyo tubeere n'obusobozi tulive okubeera ku ludda lw'ebitambula ebituufu. Ebikyamu mu bikondemingi. Taka sente kya buzira nnyo. Actually goyinza okubeera omuzira w'omwaka senga okaalakaala n'ekikumi n'okireeta wano mu kisawo n'okiga nti kiikino ekizibiti nze nange ndikuwaayo akakadde ng'ozireese. Yes, kya buzira. By the to encourage ng'emwe abaazitutte bassebo ne bannyabo muziteeke ku mabega mu kasawo. Abataafunye nga muli bawano waliwo buno bwe twafiisizaawo bwe twaddukiddemu emisinde zijjamu jangu nkuweeyo kamu zikomyewo. Ensi eno eri kutendereza eriziteeka ne zaabu ku ntaanaayo ng'okikoze. N'ekyo kya buzira. So we encourage you abaazitutte, please return public money. Ozizzaawo we wazijje, oziddizaani eyazikuwadde. Tozireta wajjowero ziddize yazikuwadde zitwale gye wazijje. Kyokola oyitako wano ffe ne tukukubiramu kamoraalo ng'ogenda ne media ne tugitegeeza ne tukuyimbiramu n'aleluya n'otambula bulungi. Ne bambi ekyo nakyo kya buzira, and we encourage you to do so. Tekiriimu ki sitaani. Ensi eno eriwo kusobya na kwenenya mwe muli obulokozi. Nze kyova olaba bencourage nze wano ti oli ne baba abadde ku press conference eno okitegedde nga gwe owulira olina obujulizi nga si bwafubitizi, si bwa mutima mubi, si kukonjera, muteekeko kaleti nti nga mpulira gwe wabaddewo naye. Tulina obujulizi obukola ki obulaga. Abalala bagenda kukola ebintu bibiri. One, buli eyayisa etteeka ly'emmwanyi kitegeeza yazitutte. Buli anaagenda n'ayisa etteeka lya UPDF naye ajja kuba yazitwala. Ebi litmus test. Genda okebere buli eyali n'agamba yes ku mmwanyi bamwebazizza, good behavior. Bino ebigambo byammwe na mu mawulire mwe mwabireese nti by the si byaffe mwe abamu mwe mwawandiise nti the president abeebaza for good behavior. To do what? Okukola okuyisa etteeka lyaki ly'emmwanyi. Abaalisa tobamanyi. Ekyokubiri, ogenda kubeerawo ne kamera yo n'amaaso go ate olabanga bulungi ku olwo tojja ne galubindi nga tuli mu tteeka ery'obwaki UPDF Amendment Act. Please, bw'onoolaba ku ludda luli abagamba nti gwe owa bulijjo ogende mu court martial be baalidde. Batwale omusaalaba gwabwe bagwetike bakuulite nagwo mu constituency zaabwe. Babagambe kiikino ekikumi twakireese, twakifunye, Museveni yatuguliridde, twayisa etteeka ly'emmwanyi, tugenda n'okuyisa UPDF Act, tuzzeewo court martial, naye tubaleese tubaweeyo kasente. Bazitwale bazisasulemu amabugo, baibo bati babatwale nga kakoze eki nga kaguddeyo. Ekyo kyabwe. Ekyokubiri, political action ya munnabyabufuzi, parliament, tugikuweera mu kalulu. For example, I belong to a national unity platform. Any member who has not fully obeyed our party in the next few months, by the most of them are from Central Region, and I'm the field commander here. Anybody who has not behaved well, we are going to that constituency to say we need another person. And we are bold to say so. Do you hear me? Buli member wa NUP ateeyisiza bulungi ajemera ebiragiro bya pate. Njogera ku bya NUP kwaliwo abeebiina ebirala. Mu myezi egiddako nze field commander
tugenda mu constituency ya buli omu, buli abadde alimu embaliga, oba tugwa oba tetugwe, tugenda kuteekayo omulala omutuufu. That's a given. Okitegedde ekyo? And it's going to be done without fear of any contradiction. Okitegedde? It's a new day and we need a new behavior. Thank you so much. Thank you so much, Bernard. No. Twagala abasayininga. Honorable, a drafting nzeewo. Draft gye tulina eri symbolic. They are bringing it. We are beginning with the signing now. We are beginning with the signing now. Ali, bagenda kugireeta. Era the signing, by the way, form sigenda kugitembeya. Abantu tebasuubira titugenda kuteekawo wali ka desike tubeegayirire jangu osayininge, nedda. Bino si bye byaba Ssekikubo. Ojja kujjano mu kisemba ya loopu, form weeri, oteekeko omuki omukono. I'm not going to beg anybody. This is situinawe gwe tugenda kubeginga. Anyway, nze kansayininga eri symbolic. Leeta eri handwritten gy'obadde drafting. Wanji? Office of the Leader of Opposition in Parliament of Uganda, resolution on 10th April 2025. We, the undersigned members of Parliament in the opposition in Parliament of Uganda, are aware of the ongoing payment in cash secrecy of Uganda shillings 100 million to all NRM MPs, some MPs in opposition and independents in Parliament, deeply concerned by the alarming and unprecedented levels of corruption, abuse of authority to the detriment of Ugandans. Now, therefore, resolve as follows. We condemn the gift of 100 million paid out of classified budget of State House. Reject the gift of 100 with all contempt it deserves. Challenge the President to follow up on the payments and release with the proof the list of MPs paid, but also recover the balance from the person paying. Because there is a possibility the person paying may take our money who have not picked and not return it to the giver. Yes. So if we gave 400 and some 500 and what's our number? 529. There are these undersigned who have not received. So those who are giving return the balance to the sender. So, 4, challenge the IGG to swing into action to recover all the payments and prosecute the culprits. So we are going to sign. I will start myself. No, I will leave the number 1 for the LOP. Because it's not around. I will sign as second. Chief Whip. So I sign as third. Acting on his behalf. No, he will sign. He will sign.
So, the signing starts now. How many are there?